Bw'otunuulira omwaka gw'ebyensimbi 2019-2020 ogwatandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gw'omusanvu omwaka oguwedde nga gwakomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno, gavumenti ng'eyita minisitule y'ebyensimbi ekkiriziddwa paalamenti okwewola emirundi 8. Ku mirundi gino kuliko obuwumbi 200 ezeewoleddwa okuzimba oluguudo lwa Kampala-Jinja Express Highway, obuwumbi 700 ez'okuzimba enguudo mu disitulikiti ezisimwamu amafuta, obuwumbi 663 za kubonyesa amasannyalaze mu bibangirizi by'amakolero, obuwumbi 86 za kupunta ttaka eririko eby'obugagga mu kitundu ky'e Karamoja, obuwumbi 425 za kubonyesa amasannyalaze aga sola mu kubonyesa ennima ey'okufuuyira ebirime, obuwumbi 167 za kweyambisibwa mu masomero g'emikono, n'ensimbi obuwumbi 3000 nga zino zeewoleddwa okuyamba ku mbalirira y'eggwanga wamu ne banka enkulu mu kubbulula ebyenfuna by'eggwanga mu kiseera kino ekya COVID-19. Abamu ku babaka abatula akakiiko ka paalamenti akalondoola ebyenfuna by'eggwanga si bamativu n'ebimu ku bikolebwa mu nsimbi ezeewolebwa. Naye ekizibu ekiriwo kye tuyina nti weewola ate ne likeegi ya ssente ne zifuluma nga nnyingi nnyo nga tezikoze kye ziteekeddwa kukola. Kati kyokulabirako nti corruption ekyali nnyingi nnyo. Twetaaga kulaba nti gavumenti ekaatiriza abana abakugu ba gavumenti, abakozi ba gavumenti, ssente project bwe bagamba nti project ya myaka 3, ssente zikola mu myaka 3. Ekyokulabirako luno oluguudo lwaffe Northern Bypass. Kati n'okufuna oluguudo European Union n'ekwaroni oba miliyoni 4 eza euro n'ogamba nti oluguudo mujja kulukola mu myaka 3. N'opangisa consultant, n'oteekako ba project manager n'okola kibona oluguudo kati lwakamala emyaka nga 6. Newankubadde amabanja gano geeyongedde, n'olwaliro abakulu mu minisitule ez'enjawulo bazze mu kakiiko akavunaanyizibwa ku byenfuna by'eggwanga nga baagala bakkirizibwa okwewola ensimbi obuwumbi 372 okuddukanya emirimu egy'enjawulo. Ku bano kwe kubadde minisitule omubeezi w'eby'ettaka Paasisi Namuganza ng'ayagala minisitule ye ekkirizibwa okwewola ensimbi obuwumbi 201 okubonyesa enkola ya tekinologiya mu kuwandiisa ettaka. Kati nga bwe mwalaba nti minisitule yamaliriza phase 1 offices zaffe 21 mu bitundu byonna eby'eggwanga ebitali bimu zaateekebwamu. Kakati phase ey'okubiri yaliko nti offices zino singa zibeerawo abantu beetaaga okumanyisibwa sensitization, beetaaga okuwandiisa ebyapa. Gavumenti erina okuyambako abantu okuwandiisa ebyapa naddala customary titles. Akulira akakiiko kano Saida Bumba atubuulidde nti newankubadde ebbanja lyeyongedde naye Uganda ekyasobola okulisasula. Tulina mizaani gye twateekawo nti bwe tuba twewola essente tuzeewola tezisukka bitundu 5 ku byanfuna yaffe. Kaakati we tuli ku bitundu 37. N'olwekyo tukyalinayo omuwaatwa munene nnyo okwewola ng'ate bino ebimu bye twewola bye bigenda okwongera ku nnyingiza yaffe. Okusinziira ku minisitule y'ebyensimbi bwe bwatuukira mu mwezi gwa Desemba omwaka oguwedde nga Uganda ebanjibwa ensimbi obuwumbi 480. Kino kitegeeza nti ebbanja lino lisinga embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja ey'obuwumbi 4.5 paalamenti gye yayisa gye buvuddeko. Nga gavumenti egenda mu maaso n'okwewola, alipoota ezizze zikolebwa akakiiko kano ziraga nti ensimbi nnyingi gavumenti zezeeyeewola naye nga n'okutuusa kati tezikozesebwanga. Kino kiviiriddeko amagoba agalina okusasulibwa nago okweyongera. Habad Ziwa NTV, Akawungeezi.